Ababaka ba Parliament abeegattira mu lukiiko olukola ku mbeera z'abakadde lwa Parliamentary Forum on Social Protection baagala gavumenti yeeteekeyo ennongoosereza mu nkola y'okuwa abakadde ssente zibeere nga zibuna disitulikiti zonna mu ggwanga so si kuwaako disitulikiti 4 zokka nga bwe guli. Ababaka bagamba nti gavumenti ekola kikyamu okuwaako abakadde abamu mu bitundu ebimu eby'eggwanga ate abalala n'ebalekerera. Oba omuntu abeera wa myaka 6 ebutale jjanga gye nviira yowe emyaka 6 eggulu n'ekisoro. Abakadde bano bakolerera nnyo eggwanga, basasulanga emisolo ne basomesa batata baffe ne batusomesa, kubanga free education yakajja kati abantu bano batuteekamu ssente. Twetaaga kulaba nti eno program ebugga eggwanga lyaffe lyonna nga buli mukadde afuna ssente nga tekuli kusosola gamba simanyi tusookedde kyegeegwa, simanyi tugenze na kapiripiriti. Twetaaga kulaba buli muntu yenna afuna ssente nga mukadde. Ababaka baagala waakiri buli mukadde mu ggwanga aweebwe ssente eziri wansi w'2.5 kwezi eziweebwa abakadde okuva mu disitulikiti ezimu mu mambuka g'eggwanga, kubanga n'abakadde abalala okuva mu bitundu by'eggwanga ebirala balina obwetaavu bwe bumu. Programu eno bananjikiza ejja kutambula mangu ebuna eggwanga, naye kaakati okuba nti ekyali ku disitulikiti 4 ku disitulikiti kumpi ezigenda okukola 120 oluvannyuma lw'emyaka 10 ndaba tekyeyagaza, kyali etaaze gavumenti enoonye ssente. Wabula Minisita Omubeezi avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyobuwangwa Mutuuzo Peace ategeezezza nga gavumenti bw'etalina entegefu ku bunyankola eno mu disitulikiti 16 zonna, kubanga beetaagira ddala ssente eziwera ddala obuwumbi 600 obwa Uganda buli mwaka okukituukiriza, ate nga ssente zino teziriiwo. Ayongeddeko nti gavumenti yakwongerako disitulikiti 5 zokka mu mbalira y'omwaka guno. Abantu bonna batuli ku nninga baagala zituukeyo, abakadde bonna bazeetaaga. Nange mukadde wange nandyagadde azifune, naye olw'embeera y'ebyenfuna byaffe mu Uganda oluusi bitulemesa okuzituusa buli wamu. Ne tugamba nti weewaawo wadde katono katubeeko we tutandikira. Gavumenti yateekawo enkola y'okuwa abakadde ssente eziwera ddala $2.5 buli mwezi okuva mu mwaka gwa 2011 era nga abakadde $12,300 be baganyulwamu buli mwaka, nga bano bava mu disitulikiti 4 zokka okuli Karamoja, Amuria n'endala eziri mu mambuka g'eggwanga. Samla Hanifa, KTV, amalindirire.